katugenda ku charge copy ate charge copy is Wane Wakiso nga kakiiko ka Electoral Commission bwe katusabye bakandidates okuva mu bibiina ebyenjawulo tube nga tuleeta empapula zaffe era kitukoze bulungi nnyo nti abawakiso basazeewo balabe nga bulijjo disitulikiti yaffe ebeera ku mutindo. Electoral Commission ya Wakiso yayagadde tunule empapula zaffe era efune n'obudde mu weeks zino 3 ng'esobola okugenda ku masomero gaffe ekyo ddala twasoma S6 kubanga kiswaza disitulikiti ey'amaanyi eno bweti neegeza nereeta omuntu nga ne S6 apangampange. So twebaza ekikoleddwa kino, tuleese emikono, tuleese empapula zaffe, tuleese n'okulagira ddala nti tetuli bantu abayitire ku nassa. Rachel kyetuliko era ffe twebaza webaze enteekateeka engenda mu maaso. Bannakiso gye muli mbategeeza ti emirimu tugikoze ffenna era tugenda kusigala nga tugikola ffenna, naye ekindeese kwe kuba kakasa nti bannange nasoma era aba Electoral Commission tumaze obbawo ebitabo byaffe bagenda kufuna akadde bayongere bakakase bannawakiso ti kandidate gwe mulina Naluyima mami wa district mukazi amaliridde okulaba ng'ayongera okutwala mu maaso ezo ensonga z'abadde aliko. Ekikulu ekyasinga okunkomyawo muloopa erinnya Nalongo Kirabira Rose, ekyasinga okumpaliriza okudda kwe kuba nti nafuna obuwanguzi n'embeera nga banangiridde egyesaatwala na results, naye ate nkeera Warooli n'agamba nti tewayiseewo. Naye ng'ensonga enkulu ekirimu ti bwe nali neesimbawo mu kalulu kaakano akamyufu, I promised all my people in Wakiso ne mbagamba nti bannange neesimbyewo mbaddewo ntambudde ebitundu byonna, muli baddembe okuleeta omuntu yenna anaatuwangulira 2026 kubanga nze sijjangako okulwana n'aba NRM bannange. It is just a surprise to me okwesanga ng'ate owa NRM azze ate alwanyise wa NRM munne nze abaddewo for that long ate n'akozesa olukujjukujju kubanga bwe naakyogera obulala bajjaga nti ate nvumye, n'akozesa olukujjukujju okutwala ekifo. Kakati ekifo bw'okitwala oteeka kubanga omanyi n'ebiwakatirwa bwakyo. Because carrying a flag is not enough nti nze nina flag, naye osobola okugyogerera, osobola okakasa ensi, osobola okuyamba eggwanga okutegeera lwaki batwala flag. Kati awe wali obuzibu. Kati nze okusinziira ku kibiina kya NRM nze mmanyi nti flag yandibadde ekwatibwa oyo yekka asobola okuyamba n'ayogerera pate ye n'agizimba ku ground n'akkirizisa abasigaddewo n'asobozesa gavumenti y'okuwangula. Kati bw'obanga ebyo tosobola kubikola kubanga tukulabirawo nti tojja kusobola, number 1 abo we twogerera olwaleero tetunafuna bukakafu butegeera nti eyatwala flag yaani, kubanga very many people babuuza yaani. Mu kitundu oteeka kubanga obaddemu ng'oli popular mu mikolo gya gavumenti egya NRM ng'ogyetabamu ng'okulembeze mu leadership, normal leadership olabikako, naye omuntu okujja n'owamukanga avudde mu tulo n'oteekinga chance n'okozesa ssente kubanga nezoonoonera eggwanga. Nze nkiikirira bantu ba Wakiso era be baali batadde bunyo obwesige kubanga bammanyiko ebintu bibiri nti ekisooka mpeereza, ekyokubiri mbadde RDC okumala ebbanga eddene mu disitulikiti y'e Wakiso n'Entebbe ne mu bitundu ebirala, naye nga ekintu ekikwatagana n'abantu nkitegeera kiwanvu naddala mu buweereza. Kati ekisiiza okuleeta obuzibu nze bwengeraageranye ne munnange asaba bwe mutunulira 226 tavaawo, ate nga tugamba nti tulina okuwangula. Tunaawanguliranga mu kuteekayo ssente buli kadde, twolesa ddi amaanyi gaffe ku ground nti ddala abantu batuwagira era tuli bantu ba kitundu kino. Kati nze awe wali obuzibu bwange, neŋŋamba nedda sijja kuleka kyandeeta kuwangulira gavumenti yange n'abantu bange ab'e Wakiso bafune services
ate nzire mu kutunuulira obutunuulizi nti waliwo nti nkutte flag. You should explain flag kyeki awo wali okusibwako naye nga ndowooza ne bannange bakimanyi nti kye nali nkola kyekyali ekituufu kubanga prime minister alina ne gyeyabuuliza munnaffe n'amugamba naye gwe fulaga wagifuna otya abantu balabikanga abatakumanyi meaning that nti olukujjukujju lwe yakozesa lwali lwakulinda ssaawa yakujja wano kukozesa muzannyo gwe gumu naye kati ekyabyabakama toyinza kifuula nga kiri ekya layini naye nze nga NRM kirabira nze mbadde nga ndi muwagizi waayo era sisobola givaamu naye nvuddeyo nenzira ebbali sobole okulaga ekivundu ekiri mu pata. Number 1, gavumenti ya NRM ekirungi ekigiriko eri all embracing senga olwaleero ati service delivery eri abantu baffe oba oliwo opposition ng'otutte ekifo kyonna please give services ku bantu abakwesiga ne bakuwa ekifo ekitalabuseeko. Twafuna ekiseera ekimu ne bakiyita omuyaga for sure bajjanga ab'omuyaga nabo ate baagadde kulaga nti sure gwali muyaga. Abantu bali mu kulajana tebafunye na muntu ayogerako gye bali tebafunye na muntu abatwalira ku services kulaba nti gavumenti etuuse wano olw'ensonga egi kubanga tebakiika mbuga kubanga bw'anaakiika kitegeeza agenze mu NRM n'ate mu NRM mwasaavingira ate mwe muli amakubo agavaako obuyambi obunaagenda eri abantu. Kirize mu capturing obuntu buno eno district erimu abantu obukadde 3,700 plus naye district eno erimu ebitundu ebi 3. Erimu ekitundu ekisooka ekye bayita urban area nga kya kibuga kati nga wano wetuli kino kibuga kyebuli ne wabaawo peri-urban area afterwards ojja kwesanga nga ebitundu bitandika okukyuka those are peri-urban then n'osangayo rural eri wansi Namayumba Kyanuuna Kyampisi Bembe waggulu eyo egitwawukanya n'Emityana Saidi eno Masuulita kwegamba nga ebitundu bya byalo. Sente ezigabiddwa mu gavumenti zibadde tezinnaba kutuuka ku bantu bonna naye amagezi kyagasobola gavumenti okugakolayambira awamu ng'oggyeko enguudo zetukaabya ola ebiseera byonna. 1, abantu tebalina amazzi amayonjo. It's very very difficult okufuna amazzi amayonjo mu bitundu ebisingawo. Abantu balinywera oluusi ku lupondo naye nga twagala ku improvinga amazzi amayonjo gatuuke ku bantu kubanga water is life. 2, tusobola okufuna akatale akanene nga naffe bakatuzimbidde ka gavumenti mu Wakiso nga tusobola okuyamba ku bantu baffe abatalina mirimu bano bonna bemulaba abakolera ku makubo okusobola okufuna akatale nabo bwe batuula ne beegazaanye nga gavumenti yakazimbira batuuze b'e Wakiso. Jjukira obungi bw'abantu baffe tulina abaana baffe abavubuka very many are looking for what to do. Omanyi nti akatale ako kasobola okuviirako abaana n'okugenda okulima kubanga twogera nnyo ku agriculture katwagala nnyo ku improving agriculture naye babitundewo Akaro hospital ennene abantu baleme okuddukira Kampala kati Kampala eriyo 3 Kiruddu Kawempe ne Mulago naye when you come to Wakiso with such a population tetuyina waddeegi waddeemu n'ebirala bingi byensobola okwongera okubategeeza abaana amasomero abawala abo naddala basomese mu secondary schools tetuyina okitegeera kati ago byonna byagala muntu agenda okuyimirira oteese oyogere olobinge banno mu parliament bakuwagire district yeganyire.